awuliriza olikwedde budde y'omuntu wa bulijjo program kinanjo kya Ntimize. Tuli ku nsonga za byabufuzi, ebyobufuzi bitandikira ddala wansi eno. Nakati awuliriza omulamwa wagulidde bulungi era n'abakulu abategera bulungi be tulina mu studios. Essaawa ziweze mukaaga wali ku ssaawa 7 tugenda kuba kwerekereza. Akati nga tujje wose bohali. Yese mukama wange. Igwe okwawukanako kona abakulu bano. Ebifo bitabadde obaddeko eri ekifo kuntikere omumyuka wa ssente bwa district era mu mwali muvunanyizibwa oba oliawo okuzzaayo ka percentage kanene wansi n'ebintu byala bingi naye gwe ng'omukulembeze kino kikuwa kifaananyi ki ekya gavumenti okulwawo okuteekesa mu nkola okulonda obukulembeze buno obwerosi gwe nga gwolaba ki kakati waleese omulamwa guno gumpomedde nnyo ate okoze bulungi n'osoosa bano abakugu abali mu nsonga ne batubuulira ddala kye bakola ki g'amazima. Gavumenti yateekawo kye bayita decentralization of power, kwe kweggyako obuvunaanyizibwa nga gavumenti eri waggulu n'egenda ng'ebuteeka mu bitundu LC5, LC3 ne LC1. Naye nsaba okubabuulira amawulire ag'ennaku nti gavumenti yabivaako dda lwakuba bano bakulumbi babadde tebamanyi byenjogera mbyogeza kumanya omanyi kakaniza omulimu gwange nesekabira kutematema nsonga kukola analysis era nawe kyombuuzizza bano bannanyini kyo gavumenti yabikola ki kubanga okumanya yabivaako bwe yali yakolawo decentralization yagamba tugenda kuddira 30% z'eggwanga 3 ku buli 100 esente eziyingira mu ggwanga national income oba eza budget tuziteeke wansi eri waggulu wasigalewo 70%. naye ne wenjogerera nga bw'ogamba mbadde mukulembeze era nkyali mukulembeze ndowooza mu district bwe kiba kinene nnyo baweerezaayo 7%. Abateekawo decentralization mu district we twogerera era lumu naliko mu budget conference mu Serena nenkayana ne bapulaana ne baga nti kati lwaki mutufuula ab'okuzanyirako mutuwa less than 7%, 10%, tubaawo 7-8%, naye nga mwali mugambe 30%. Mwabaki ekyo nga kikyali awo tulirira Katemba ali mu palamenti buli ssaawa beeyongeza memba wa palamenti ekitone afuna $5,000,000 bw'ogattako byalaweesi ng'ali mu 10 n'okusoba okimanyi kansala wa district bamuwe $17,000 kati Katemba ali awo gavumenti negamba lwaki tejjaawo decentralization kati mwe mubadde mukaaba nti lwaki tebalonda ate nange nsaba Katonda baleme kulondera ddala siraba lwaki balonda kuba ono obuvunaanyizibwa agambe babumugjamu aloobi wali abanywi b'enjaga poliisi emuyambe bagafuula maka gaabwe kati ye obuvunaanyizibwa kimwalina era lwaki tulonda nawulidde pulezidenti gagamba ti $5,600,000,000 eyo nkola yange bulijjo nkikuwulira nti nze ndowooza yange yabachina nabawarabu aba Dubai nti nze ekikulu sente kuzikolamu byakulaakulana $5,500,000 be bagamba nti tuleme kulondayo emyaka 5 bankolemu oluguudo oluva ebuveera n'abantu banafiira wano mu Nnyendo buli kaseera bakolewo round about ey'omulembe bakole oluguudo olugende Viira lugende mpaka Kabulasoka Egomba nga kolansi w'amaanyi bankoleremu ne express highway eve Mutukula ejje Masaka egende e Kampala ng'omuntu atambulirawo ssaawa 2 okuva e Mutukula obe mu kitundu nga asula na Mutukula n'akolera e Kampala n'akomawo ne tumanya nti ekyo kyekyava mu sente ezandibadde ez'obululu bakyusa baki bano bankulumbi emirimu gyabwe gye bagenda okukola bagimanyi ate gyafadde ate baleeta abapya abajje bavuye ate nemibye bavuyamu tebabimanyi n'obuyinza ati fazanga balinamu ka experience akagadde n'obuvunaanyizibwa babubajjako bwe balopa ku poliisi kino kye twetaaga tikikola nze yandibadde ndowooza yange kubanga endowooza yange eyawukanako information kaluma nnyo mu ekyo bw'ogamba nti zidde okimanyi bulungi nti kumpi buli budget eyitawo
okimanyi nti sente ezigenda mu nguzi nga zivudde ku zize twayisa mu budget nti zisoba mu 36 olina mukakafu ki nti singa bazikyusa baziteeka eri zinakola enguzi abantu yabalemu okutegeera mu budget bwe bagamba nti ya bilioni 5 mwemu tebategeeza nti gavumenti etwalako bilioni meka enguzi enguzi yo oba okoze budget ya bilioni 1 bo bagamba nti bwetukola oluguudo olw'emu tukula mpaka Masaka olinako lwa bilioni meka 5 era y'oli omukozi neyamuwadde omulimu bajja kubba ziri tebazibudgetinga zo zibeera zakuwawanyiza muziri ne bona okola bilioni 1 era bajja kugibba ekyo eyo enguzi yafuuka namutayiika mungu agitutaase buki era ono akoze bajja mugamba tutemere nga bwe bulidde omusajja alajana wano Sekabira nti waliwo abagula kaadi singa amateeka g'eggwanga gakola singa nga nze chairman w'electoral commission singa nabuuliriza dda nga n'akabiina ka NUP nakagalawo dda bano ne bakaba kubanga kimenya amateeka kaadi zirina sizitundibwa buki singa nagamba nti gwe sekretary general gwe gw'osayininga okumanya baalya ne baswala ne basaalukuka bakolanga n'ebbaluwa nga 5 olwo n'amuwa milioni 5 ne bamusayiningira waliwo ow'Emasaka tuwamuwulira ne bamuwa ebbaluwa eyasooka yeyakola ki yabagamba kama banga ddala tebagimba bagende mu kkooti ne kusaaka ne bawaaba owewaffe ow'ekalungu bagamba nti omuwala yakuba kaadi tiyali yagimba kusekulira jeno omusajja omuyivu eva mu Harvard n'ateeka ebbaluwa nti nkuwadde gwe kansala we wa saabu kawunti y'ekalungu wabula n'asayininga ate bati ne badde nderabidde oli n'amuleeteraga miliyoni 2 nagagaane n'agamba nti naawe nkuwadde kati Katemba abadde mu nnuntu gavumenti ebadde ebakugjayo maanyi mangi naye nga ate mateeka mwandikaabye kikoze bulungi gwe opposition okukyogera Uganda ebonyeebonye nnyo olw'enguzi ey'abo abalowooza nti baleeta Uganda empya ate nga Uganda empya gye baleeta saabanguzi bano baba babadde baba 10% bali bakubba 90 alhamdulillah twabawona kakati katuddeyo ku mulamwa katuddeyo ku mukintu kakati nze ŋŋamba ekyo ng'amaze okyogera nti gavumenti yawanga 25% omusajja agambye bakola wali omuntu wali ku batasel ono n'akugamba nti twagulamu n'amasefuliya ne batwala n'amasannyalaze kakati naffe tukugamba nti ne mu disitulikiti yennyini ne batuwa busente Buganda bamemba ba palamenti siwulirangako n'omu mu polisi y'obukulembeze waliwo kye tuyita mutanduusi kyekiri waggulu kyekiri wansi eri gavumenti ya national eri wansi eyo loko naye nga nayo ki gavumenti bandi badde baga nti akato bamemba palamenti afuna miliyoni beziti situganye kale yayina emirimu emirala gyakola bano lwaki tubaweewo $5,000 bano babawe $25,000 bamuwa 17 alawesi ye tebagijjako musolo nga bwe tukikola ku palamenti ne kansala tukikole kati ate tuwaliwo akubira mulanga bantu kuba bano bamemba palamenti nagambye bagula buguzi titulina bantu batuufu bali mu bifo bituufu nekino bandi badde bakyogerako dde ekya 25% era kyobulaba nga nze sifaayo bwe baba tebalonze bwe kibaluma ate kulwawo kulonda naye nze ngamba nti ate okuba kutta ssente kubanga bwe balonda obuvunaanyizibwa baabwe bajjako dda kakati bwe baabwe bajjako dda kano nako tukasigale mu nguudo yadde baba tebajja kateekamu kati ekyo nga nkimaze roolo yeero si wano tuwulira abantu batema emiranga n'amataka ge batunze nokulumbi kyovudde owangaalirayo onoono sulaiti timuli babbi battaka naye enero esiwano yaggwanga lyonna ate bwe tuba tukola analysis situkola ku bataseero nene ekiririizi ekyakabiriizi tukola ku analysis yaki yaggwanga oli najja ne bagamba chairman yasaako omukono bagoba ku kyalo amaka 200 iyi kyane chairman yasaako omukono era ne sitapu yino tuberi chairman baagala mutadduse kubanga bamuwayo nakikasente badde ngamba nti obuvunaanyizibwa bwero si wano abatuuse n'ogoba abakazi abakadde emyaka 9 ku kayumba ak'emulimbu yabba bubbi ettaka kyokka amazewo emyaka 7 nga tebakyalina na common sense. President yatugamba wewe awo nsonga ya ttaka naawe RDC n'amalala
abataka bagende bagika lokasi visit ku kyalo abataka 5 bagamba ki bano babajjeko obuvunaanyizibwa obukwatanga ssente nga basayininga endagaano y'okugula ekibanja bwe baba bawadde bulemekoma ku kyamaani yekka wabeewo nti at least abantu 5 abakakiiko ate bagatibweko n'abataka 3 abataka balina amaka abagundiivu so si kyamaani kuba ono waba byabufuzi omuwulidde swali tibagambye nti bamusaba ssente n'asiga okuba ssente gwe bajja okulonda ekitegeeza titubeesiga ffe asinze okuweebwa ssente yagenda okukola ki kati etteeka ebino ebyokulonda bantu badde babisazaamu ne bamala kukyusa nakuddayo kutereeza kye bayita LS1 n'obuvunaanyizibwa bwayo 25% eddewo obuvunaanyizibwa bwabwe buddewo ate babajjeko n'obuvunaanyizibwa obumu bagambe abataka 3 abagundiivu balinanga okussaako emikono ku ndagaano ekyo nga nkimaze security abakulu bano babagirako ddala obuyinza edda nga omusipoliisi takwata muntu mu kitundu nga kyemaani weeresuba ntamanyi olulabanga eno waabwe ekyakabiri zijja bakyalina empisa babadde asula teyebasenga bamuteekamu obwesigwa nti yalina okukola ki security omusango ne bwe guba gwa criminal kwegamba guno ogwannagomola bwekola investigation zo ku ssaawa y'okukwata abasirikale bakole bareekinga amaka gali ono omukulu ajje wa kyamaani amugambe jangu otuwerekereko okukola ki tugenda kukwata Ssekabira yazze omusango oba yakwata omwana n'omusango bagumuwulire bamutwala nebino ebyokubeera nti wakola criminal crime emmotoka neekunona abamu bajjira na mmotoka zitali za poliisi kati nzigeza n'omutemu omulala ajja kujjira mu kiti ekyo bano bannaffe kye bagamba nti abduction bakutte muki mweidentifaye nga tuze ku kyalo kyono yakwata omwana tumuvunaana omusango oba gwakiyekera otegeere gwa gye tukoze eki naye haji ekyo bwekyali ati kyeŋŋamba ebintu byona babikyusebagati muzire atalimu omukago zifiira ki bamale kukomyawo system bamale kukomyawo system obuvunaanyizibwa bwayo bukole ki bugwe ekyo nga nkimaze rolo ya LS1 era nga bugati bwekyali yandibadde arbitration mu precedence ya court system mu Uganda nti ekkooti etandikira ku LS1 yandibadde nayo evaawo kuba wetwogerera olwaleero ne mu kkooti yennyini waliwo gye bayita out of court settlement nga omulamuzi musango kati gisinga bataddewo system oba yalumye bulungi sinamanya mu mateeka bikaliisiza nti mumala kukola ki kumala kwogerezaganya era ne bakuwa ne looya Ssekabira agugulana n'enkulumbi bakole arbitration kati bano bwe babanga bo omulimu gwabwe gwandibadde gwa arbitration ba arbiter abatabaganya bo eri mu kooti yennyini bawe recommendation y'ebivudde mu arbitration so si bo kusaba ekibereberye bandibadde batendekebwa tugiyita induction oba orientation ofuuse kyamaani rooloyo eriki ne guides rules and guidelines nga bazibawa ne mu katabo nga n'abantu aba bulijjo obutabo obwo bamubawa kiroolo LS1 eriki erikino maliriza na kano kenjagala okubabuulira bwe baali batutendeka mu arbitration kirungi mbadde kyamaani nga nfuna emikisa mingi nnyo okubeera mu misomo egy'enjawulo aba judicial system baatugamba kino twagala kukola nkyukakyuka mu systems zonna era nze nandyagadde zitandikire ne ku LS1 bagijjeko obuvunaanyizibwa bw'okusala omusango okujjako okukola recommendation ezivudde mu kutabaganya lwaki omusajja yaleeta keesi omunomuzi yatuleetera keesi n'agamba nti waaliwo omusajja omukulu omukadde yakabasanya akazzukulu bw'akakabasanya bamutwala mu kkooti kati omulamuzi aba ali awo alaba nga akaana kano ke baakabasanya ne maama waako abantu abamutwabira
nga bakaama amaziga baagala ng'owasekabira badde akabira kali ne bakaaba ekyavamu omulamuzi n'asimiriza omusango nabayita mu kyemba kiki ekibakaabya mwe mwaleeta omusango ate mukaaba ekitukaabya ono gwe twawaabira yabadde atukuumira ku kibanja ne mu nnyumba taata bwe yafa bali baganda ba taata batandise dde okujaganya nti bagenda mutwala mu kkomera bagenda tugoba katusooka omweyingaawo ezo ze sisitemu ze twayingiddemu kati bagenda tukola ki tubeere nga titulina we tusula ne wetulimira kati ate ono ate yaziza omusango yabadde ate atukuuma obutatukola ki omulamuzi naga ti bwe kiri naga ti ono muwadde ekiboyadde naga ti ono muwadde ekibonerezo kya myezi 2 ku saawa nguudo community work sigenda kumusiba lwaki olina okukozesa obwomo yadde ono bwe banaamusiba ono bamukabasanya agenda kufunira wange agenda kufuuka mumombooze kati that kind of system tulina ogisomesa abantu tutambule n'emirimu sebo kankombaawo ndowooza atuliza oliko gye buddeyo omuntu wa bulijjo programu kinando kya mukimize dakiika zino ziri 17 zagenda ku ssaawa 6 ez'emisana ga leero